Omukulu Lucky Choice yaleeteddwa olunaku lw'ejjo mu kkooti naye njagala nsooke nkwe obumu ku obwo obutambi obwamukwasa. Ensonga eyamukwasa yakuvuma President Museveni na kuvuma Muhoozi. Kakati kansooke nkwe kano akatambi obumu ku obwo Lucky Choice bwe yakola ng'avuma President Museveni. Then n'oluvannyuma nkomeyo nkwe ebyabadde mu kkooti. Eno ensi Uganda erimu abasiru bangi era n'abagwagwa bangi naye ng'ate singa bamanyi obusiru bwabwe we buva baba bagenda bba bagezi basinge n'omuzungu eyakola emmotoka. Banaye kansooke empiseewo kano tumira ku pulezidenti w'ababbi n'abatemu Walumbe Museveni kyoya kya ttako. Weebale gy'otuusaako obusiru bwo n'empala tekulinga akabebenuka ettako maziggwe. Kati njagala okubuuza emizina egitambula gigamba nti Museveni yaleeta eddembe. Bale nsaba kkooti ennyambe kiboneredde zigenda kuddamu kikola. Nabugodi Emmanuel nga wa myaka 21 yaleeteddwa mu kkooti esookerwako Entebbe mu maaso g'omulamuzi Stella Amabilisi ku misango gy'okuweebuula ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok. Kigambibwa nti mu Septemba w'omwaka guno ng'asinziira mu bitundu by'e Wakiso, Nabugodi yakozesa ekibanja kye ekya TikTok n'ayogerera omukulembeze w'eggwanga ebigambo by'obuwemu nti kyatamuvuma nga ne sitaani takiyiyanga. Emisango egimusomeddwa mulimu okuvuma n'agagamba agakyuma, okuvvoola ssaako okuweebuula omukulu akulembera eggwanga lino n'atuuka n'okwerabira nti obubaka bw'ayisa butuuka ku bantu bangi ababutaputa mu ngeri ez'enjawulo nti ng'awemudde n'eyecca. Kigambibwa nti Nabugodi yaddukira mu disitulikiti y'e Mbale abakulu gye baamukukunudde oluvannyuma lw'akaseera nga balondoola amasimu ge. Oludda oluwaabi luzze n'obutambi obuluma omuvubuka ono nga bujjudde ebigambo ebitayita na mukamwa okuggyako ebisaamusaamu mwe yatiisatiisiza omukulembeze nga bw'ajja okwekobaana n'abantu abamu bagende bamulumbe bamuweweenyula emiggo. Emisango gino olumusomeddwa Nabugodi ayozezza ne ku mmunye nga bw'asaba omulamuzi asonyiyibwe. Bale nsaba kkooti ennyambe kiboneredde zigenda kuddamu kikola. Atuuse n'okunnyonnyola nti ye yali yeenoonyeza bagoberezi ku mukutu gwe nga teyakirowoozaako nti by'ayogera biyinza okumuzaalira ebitukula makaayi by'azaalira ku nsiko. Nakikola ndowooza nkola kontenti ng'abalala bwe bakola nali simanyi gye kitegeeza. Nali ndowooza kale nkola drama, nkola vidiyo esanyusa abantu. Omuwabi wa gavumenti Paul Ahebwa abuulidde omulamuzi nti ono yandibanga akaaba maziga ga ggoonya gennyini kubanga abantu bangi abali ku mutimbagano abakifudde ekya bulijjo okuvumanga omukulembeze ne beekwasa nti bwali butamanya. Omulamuzi enjuyi zombi aziwulirizza n'asaba bamuwe okutuusa nga 18 omwezi guno okusalawo ekyenkomeredde. Ono oluvudde mu Kaguli ne zireeta abavubuka abalala 3 okuli Julius Tayebwa, Isaiah Sekagiri ne David Sengonzi oluusi eyeeyita Lucky Choice nga nabo bawera ennemba na misango gya kuvuma na kuvvoola kabwejumbira. Bano basomeddwa emisango 10 era nabo kigambibwa nti baagizza bayita ku mukutu ogwa TikTok. Omulamuzi asazeewo kubasindika kwa limanda okutuusa nga 25 omwezi guno olw'okubanga oludda oluwaabi lutegeezezza nga bwe lukyabanoonyerezaako. Kinajjukirwa nti nga 10 Ogw'omusanvu omwaka guno waliwo omuvubuka Edward Aweebwa eyakaligibwa emyaka 6 mu nkomyo oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okuvuma omukulembeze w'eggwanga mukyala we ssaako ne mutabani we mu ngeri y'okalyaddakaddadde ejjo by'oliddirira mu mutwe. So omukulu Lucky Choice freedom fighter nga bwe yeeyita yaleeteddwa mu kkooti naye ate bwe yatuusiddwa mu kkooti yazzemu okukaaba maziga yazzemu okukulukusa maziga. Lucky Choice ono ekyamukwasa mwenna mukimanyi era mwenna abali ku media mumanyi bulungi nnyo Lucky Choice byabadde akola n'ebigambo byabadde akozesa ng'avuma President Museveni ssaako ne
Muhoozi bonna n'abala bonna gwe buli kisi nti obadde oli ku ludda lwa President Museveni oba olwa NRM abadde akuyisaamu eggaali. So bwe yatuusiddwa mu kkooti nga tannaba kuba nti ate yeewozaako, yasoose kwetonda n'akaaba n'agamba nti bamusonyiwe tagenda kuddamu kukola byabadde akola. N'agamba omulamuzi ati sikamukwatibwa ekisa wabula kwegamba oludda oluwaabi lugamba nti abaana bano ba TikToker beegumbulidde omuze ogw'okuba nti bakola bino ebikolwa ate ne bamaa ne bagamba nti abo abadde butamanya tetwategedde mutwali tukikola olwa views ne likes kakati bakiganye. Tujjukira waliwo omwami eyavaayo era emabegako kawo n'avuma President Museveni. Ono nno yasibwa emyaka 6 nakati akyali mu kkomera. Yasibwa omwaka guwedde yasibwa omwaka guno era nga yasibwa emyaka 6 kakati n'ono nno Lucky Choice yakwatibwa wamu n'abantu abalala 3 okuli muganda we. Ekyakwasa muganda wa Lucky Choice nti ennamba Lucky Choice gye yali akozesa yali mu mannya ga muganda we. Yali mu mannya ga muganda we. Ebyo nno ebigambo byogeddwa taata wa Lucky Choice. So yembeera eriwo ku sayidi ya Lucky Choice ne banne ebintu si birungi n'akamu n'akeddagala. Si birungi n'akamu n'akeddagala. Okuvuma omukulembeze w'eggwanga kutadde ennyo abaana abasinga mu bunnya. Abantu abakakwatibwa ku bigambo by'okuba nti bavuma President Museveni kuliko omukulu amanyiddwa nga Madubala, oyo mumumanyi. Ekinno ekyakwasa Madubala kuba nti aduweetinga vidiyo za Lucky Choice. Madubala before yali akola ebintu bye nga tebiina gwe bikosa wabula nga ye abeerawo okusabiriza abantu kola biki. Naye ate bwe yayingiramu ebintu by'okuba nti avuma President Museveni aduweetinga vidiyo za Lucky Choice, Madubala kyamukwasa najje buli kati akyali mu kkomera. Okitegeera ekintu ekyo tateebwanga. Kakati omuvubuka omulala eyakwatibwa ku by'okuvuma President Museveni amanyiddwa nga Edward naye yakwatibwa yakola akatambi nga vvoola President Museveni akaagenda mu maaso n'okuba nti kaatambulira ddala. Oyo ye yasalirwa era n'asibibwa emyaka 6 ng'ali mabega ga mitayimbwa. Omulala eyakwatiddwa ono Lucky Choice. Lucky Choice ono naye yakwatiddwa. So kooti ennaku z'omwezi nga 18 bwe bagenda okusalawo ekyenkomeredde. Ennaku z'omwezi nga 18 bwe bagenda okusalawo kye bagenda omukolera bagenda kumusalira ki omukulu Lucky Choice. So byebyo ebiriwo. Ebintu by'abadde akola abadde alaga nti ali ku sayidi ya NUP wabula NUP tennaba kuvaayo ku baana bonna bano bamadubala baani bwe bakutte kuba nti ate babako n'engeri gye babayambamu mu ngeri emu oba endala. Bakyasirise. Bakyasirise. So katulinde tulabe nenga ge amawulire agali ku sayidi eyo.